Kadama TV twagamba tulina okubeera nga twewa amagezi nga twebuulirira ate nga tweggyako stress. Kati olwaleero Kadama alina ekibuuzo ky'abuuza, nze nnyinza okkiwaako general knowledge naye nga sigamba nti kye ŋŋamba kye kigenda okubeera ekituufu, wabula nammwe kye mmanyi mukiinako idea. Tukimanyi bulungi nnyo nti contract bw'eba eweddeko nga mmaze okukola, mu mateeka boosi gwe mbadde nkolera yalina okunsasula air ticket. Ekyo mukimanyi bulungi. Kati ekibuuzo kiri wano. Kadaamu ono agamba nti boosi alina okungulira air ticket, naye nnyinza okugamba nti nze saagala kuddayo, njagala kugenda kukola mu nnyumba ndala emyaka emirala 2. N'abuuza, ssente zino za air ticket ezimukakatako okumpa nga maze contract nsobola okuzimusaba? Ne mmugamba nti namalako ssente zange za air ticket zimpe, naye nga bwe nzizeeyo ku office njagala kufuna nnyumba ndala, saagala kukomawo Uganda. Then ekibuuzo ekirala, ofiisi ye ezisabayo ne sitategeera ofiisi n'eraga nga nzazzeeyo nga tesizzeeyo. Ekyokusatu, boosi ono asobola okumpa ssente ne neebuukingira oba ye yalina okumbuukingira? Ebyo ebibuuzo ebiriwo. Nze nsobola kiwaako general knowledge bwe nti, naye nga sigamba kye ŋŋamba kye kituufu, kuba nange gwe gusoose okubeera nga bambuuza ekibuuzo nga kino, nti bw'oba omazeeko contract yo kitegeeza oyina kudda Uganda emyaka 2 osooke ogende owummulemu okomewo. Bw'obeera tozzeeyo, nze ŋŋamba boosi talina kukuwa ssente ezo kuba oba tozzeeyo. Contract egamba kusayiningira air ticket, tegamba kukuwa ssente za air ticket. Naye nga nammwe muyinza otuwabulamu akimanyiiko kutusingako, ayinza okugamba ssente za tiketi ezo oba baziwa ofiisi n'ezirya oba bazikuwa n'ozirya. Ngaffe tukyogerera mu kintu ng'engeri gye tukirabamu wano Kadama TV, nti oba tozzeeyo Uganda boosi ono aba akimanyi, oba toyina exit visa oyinza okwesanga okusalira tiketi, kuba jjukira osooka kufuna visa. Exit visa ekulaba nti no you are going to exit that country, ogenda kuvaamu ogende Uganda, boosi n'abeera ng'akusaliza air ticket. So ekyo tukiwadde just nga tukozesa just common sense yaffe, naye tugamba nti no kye kituufu, wabula nammwe musobola okubeera nga mutuwabula oba ne mutubuulira kiki mmwe kye mumanyi, kuba nkimanyi bakadaama bangi bali eyo baali bakikozeeko oba bakimanyiiko oba ne offices zikimanyiiko. So Kadaamu ono kabuuze ebibuuzo bye naye nga bikwata ku kintu kye kimu. Halo nnyabo li Kadama TV. Saba kwebuuza bukomeza Kadama TV. Omuntu ng'omaze contracting amalawo contract yo nga oyagala kuddamu okuyinywalinga naye nga toyagala kuddamu kukolera mu kifo kyekimu ky'okoleramu gwe wandibadde oyagala okyusa ennyumba ye. Kaakati kaŋŋambe ogamba bakama bo ne bakuze ku office okirabaye, awo ng'ogenda kukyusa ekyumba, ng'ogenda kufuna ekifo ekirala ky'okukoleramu kubanga office yiba erina okunoonyeza nga oyagala okuddamu okusamya contract y'obupyayo. Kati kye neebuuza kya omuntu kale kya buvunanyizibwa nze kubanga omuntu oba omaze contract yo boosi oyo abeera alina okukola ki okusasulira air ticket ekomyewo ewaka. Kaakati wabeera nga nzizzaayo ku ofiisi, ezo ssente ezo ziyandibadde ansasuliramu air ticket, kya buvunanyizibwa nzo zimusaba azimpe oba kiri kityawo? Kuba ngenda ne ndowooza muneŋŋamba oba nino zibasaba ku ofiisi ne bagamba bazimpe, kuba eri gye mba ngenza okukola tomanyi oba kinaayitamu ne mbakolera oba okiraba. Kuba nze wano eno okuva we najja we nkoledde mpaka okumalako sikyusangako, okirabaye. Kati leero mbadde njagala nkyuse kubanga olwedde ebbanga lyange namalako ddala kuba konna yali atisula, naye guno omwezi njagala kuddayo ku ofiisi bagambe nkole renew contract. Kye neebuuzibwa ssente ezo za air ticket boosi wange ono z'aba alina okusasula
yalina zisasula nina zibasaba oba kiri kityawo kubanga olaba nina mukono gwange ye ali mu Omani omwana oyo bambi yagenda n'amalako contract ye mu kusooka myaka 2 olagira bakama be ne bamwegayirira mbaddemu abakolera renewing contract endala olwokuba bambi naye n'omwana yali akyagala ssente okiraba naddamu na renewinga mu same house okiraba naddamu n'abakolera awo naddamu na renewing contract nga agera kikulu emyaka 4 mu kyumba kye kimu naye kakati omuwala bambi kale ndoozi yakola omwaka yabakolerayo ndoozi emyaka nga 3 emyaka nga 3 n'ekitundu ebintu ne bigaana natasobola kumalako contract ye eyo ey'okubiri gye yaddamu n'asayininga kati ne bamuzayo ku ofiisi okiraba ate mu kumuzayo ku ofiisi kati ku ofiisi mubira ebiseera bya corona ku ofiisi ne bamufunira ekifo ekirala ky'abakolamu ennyumba eddala ng'agira akola ne bamugamba nti agira akola ki agira akolera awo we baggulawo ebisaawe ng'alyoka agenda baggulira ebisaawe waagendera naye nga bamufunira ekiyumba ekirala naye kati oyo mukwano gwange n'aŋŋamba kuba yali yeetaaga okudda ewaka ng'ajjukira bali eri abantu be yakola ki be yasooka okukolera abamukomyawo tiyabasaba ssente zinene eza eya tiketi okiraba kubanga gye bamukomyawo ne bamuwa ekiyumba ekirala ku ofiisi gye baamuzza amazima tiyasobola kukolayo ndooza tewali walungi sawa zinali ku ofiisi kuba yaŋŋambako emabega wano eno n'aŋŋamba nti Aisha n'aŋŋamba mbu aligamba abantu be bamusondere ssente akole akomewo wano bambi nga bakyasasula ssente za quarantine okiraba kuba neza eya tiketi zennyini taziyina kati ne mugamba bali abantu basooka okukolera kuba waliwo bakolera ddala emyaka 2 ne giggwako be bali balina okusasula eya tiketi wali olina ozibasaba kiri kityawo mukwano tuba tulina ozibasaba newakubale tukyusiza ebiyumba ebirala oba kiri kityawo kuba osobola ogenda n'okola fayino osayiniza contract endala naye ne bigaana n'oyagala buzi kudda waka nga byonna bigaanye okiraba